Ekiri mukono kitokota anti Mama Betty Namboze bakireke abantu bamutabukidde abamugamba nti bamukooye tebakyamwetaaga mu kitundu kyabwe. Bano ne badde bazze okulonda chairman wa National Platform mukono kati bo bagamba nti Namboze abiveemu tebamwetaaga ne kwa MP tebaagala kuddamu kumulaba. Ekiri eno kisa kinegula ndowooza so tugende tulaba katambi kano olabe ekiriyo then ate tukomewo ebigambo tubigambe. Namboze agenda abeera bweru simanye enkyali bweru enkyali mu Amerika myaka 5 abeera mu Amerika. Namboze twamugowa boyi Namboze ne bw'omupita dda kujigale tukoye Namboze akatika kaveko tukoye mutegeera beba mwekyo beba tutokanya tena kyakuyambi tesimulese mu bino akatika kaveko bamwekyo bakirala tumukoye myaka 15 tokala katakata tumukoye bamukyuse Namboze bakaluma bafuluma ekibiina tetwagala kutumanyira bakowa twagala nkyukakyuka natebalira buli kibuga bakyeddiga nedda batuwandi bawanabanyabira biri bugumu ate mukunanira banyira bulya otuwayo obulamu baffe muteka wa life abantu gali luddawa
abasajja batuyiganya twakola constitution yaffe ng'ekibiina ejjo tusobozesa okulonda naye bakyagituddewo okuteekawo structure za mobilization tusooke tukunga abantu eno nga bakadde baffe ab'ebyamateeka bwe balwana okulaba constitution y'ekibiina ng'evaayo mu electoral commission. Olwaleero tubadde wano banange bano baleese amannya g'abantu abawera 5 ne tugenda mu ndeeyo twekube mu tooki mu nkole yaffe eya nuupu kuba buli we mubeera ab'ekibiina ekimu ne mwesabjectinga ku bululu mweyuza. Bwe tutuuse mu ndeeyo tewaliwo omuntu n'omu gwe baggyeemu era mukama wange ono ye mujulizi, tewaliwo omuntu n'omu gwe bagambye nti lekera Nambooze, wabula bwe tutuuse eyo abantu kinoomu ne bagamba banange bwe tuba twagala wano omulimu kukolebwa. Honorable Nambooze yatukulembera ne tuwangula akalulu mu myezi 3 era tukyamulinamu ki obwefuge. Amanya gaffe twagala mugawo obuvunaanyizibwa obulala tusobole omukwatizaako era bwe kigenze omukulu ono ye sekretary general Kyalana Bukera ye vice Mami Bakaluba ye muwanika mukulu Kaggwa ayagala kukulembera ku constituency ye era tumulese ombi ne mukulu Kiwanuka tugenda kulaba nabo nga tutuuka eyo nabo babuildinga consensus kuba bonna tubeetaaga tukyetaaga ba leaders bangi mu kalulu ke tugendamu. Singa Museveni atuleka ne tugenda mu kalulu akaliwo tujja kwetaaga ba candidate miliyoni 3 mu Uganda bwe tuba nga tugenda kusimba omuntu ku buli kifo. N'olwekyo tukyetaaga abakulembeze bangi nnyo 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 nnyo. Empapula zino ze nnina buli alondeddwa mu ofiisi wano ate agenda kubeera ne sub committee. Kati obuvunaanyizibwa bwange kutunula mu bammemba bonna mu disitulikiti tulabe nga tujjuza nga tulina olukiiko lwange tujjuze sub committees zino tusimbule. Nze kino nno nkikoze lwa kwewaayo. Bw'ogamba Nambooze nti kulembera disitulikiti ndowooza mba under deployed. Mba under deployed naye lwaki tusookera waggulu eri bagamba n'abuliranga enjiri nga nsooka naki n'abeewange. Omulundi guno mbadde nze nakkiriza nkulemberwe naye kyalibadde kya butiiti bannange bonna okugamba nti ffe twagala gwe nze ne ngamba nedda nti ki ŋŋaanyi. Kakati tulina ne issues za discipline naye mabega awo tetubadde na bukulembeze butongole. Kakati tufunye obukulembeze obutongole tugamba buli muntu yenna alina ensonga agiyisenga mu mitendera mituufu. Naye bwe wabaawo abantu abaagala okusikandalizinga ekibiina kyaffe mazima ne mubeera abantu 10 naye ne mujja ne muwoggana nnyo mulowoozesa abantu nti NUP erina obuki obuzibu. Ebikolwa ebyo bikolwa abantu bambi abeetaaga okubuulirira oba abo abaguliddwa okuteeka erinnya ebbi ku kibiina kyaffe kasero tufaananyanga ffe abantu bahuliganye ekitali kituufu. Amawulire agaalivudde wano agaali badde amawulire amatuufu wekoga nti Nambooze afugiddwa ago ge gaali badde amaki si ge gaali badde amawulire naye ag'okulondebwa si mawulire kubanga mwemulaba mutya. Wabula kyenjagala okugamba omuntu yenna ayagala okulwana ku lutalo lwa Nuupu olw'omunda tajja kundabo yajja kunkuba
kubanga amaanyi agalulwana sigalina mu amaanyi nasigazaamu galwana Museveni na tiimu naye amaanyi agalwana entalo z'omunda ago sirina naye nze namanyiira to be an underdog in every election eyo ye mistake ba opponent bange gye bakola buli kaseera they treat me as an underdog oba mulaba akalulu ka wano buli mulundi anneesimbako yankuba nze kyo kati nakimanyiira nabitaka yankuba bakalu yankuba ani omulala ne kuno baba akajimu nabo bankuba wana emiggo baali basa abantu abaana bange kwegamba eyo ye mistake y'abantu bange abavuganya Nambooze they underrate my capacity. Andoozo biwulidde ebiri emukono Nambooze Betty Bakireka asoma tusomuyisaamu MP nga abantu bagamba yeelonze yeerangiridde bo tebamulonze bazze kulonda naye tebalonze abavuddala biva munda nga bagamba yalondeddwa okuba chairman wa NUP emukono nti bo tebannaba kumulondako ye agamba abadde bazze okwesimbawo bye bamuwadde ne bagamba situgenda kwesimbako yitamu unopposed simanyi waliwo enguzi eyitinganye ne bakivaamu situmanyi naye amazima gajja kufa banga bamulonze byaddala bamulonze kyekyo kivuddeyo era wayinza okubawo abantu abasigiddwamu just kutaataaganya mukono ba mukono ebadde ekyali mumu bweti nga Nambooze akyagikwatiridde wamu ate nga akyalemedde ku mulamwa atwaliwo abaagala ebyali e Masaka ne mukono bijjaga ne mukono tugicyankalanye naye yuge n'okwekendera amaanyi kino kisoboka okubawo nga bano abali mu kukuba embeekuulo nga baguliddwa basasuddwa bajje bacyankalanye okulaba nga NUP eyulikayulika emukono ne mukama mulungi nti Nambooze akyaliwo akyabikuttemu byonna tujja kuba tubitegera ekituufu ddala kibadde ki naye nga ebyo ebiva emukono Betty Nambooze Bakireke kataba muyiseemu MP.